piki yamukubye ezo ze muvuga. Bavubuka mwe muve ku bipiki ebyo. Mayinze sijja kukoma babuulirira. Tujja wano every day ne tubagamba muve ku piki temwagala kuwulira. Muli awo mbu muli babayika. Every ya bazika babayika. Babayika mufa. Nesi bayi lwaki bipiki ebyo temubivaako. Kati omwana muto yafudde Ashraf. Omwana abadde awo ng'abuusa bipiki ng'abimanyi ekyamuse kitono nnyo. Lwaki temulekera okuvuga speed? Mbalaba ku express mwe babayika nga mubuusa ebyo bipiki. Piki egenda kukukuba ofe. Nze mbabuulira. Every day tujja wano guno omwaka gwokka twakaziika babayika bana. 4 of them bafudde. Eyasebe bamuziika na mukono. Kati olwaleero Ashraf musajja wattu yafudde. Bavuga piki ku mupiira gumu ne bazibuusa. Banange piki ezo piki zidduka ezo tebazivugira wano. Ezo piki zebweru. Wano enguudo za Uganda tezisobola kukkiriza vuga speed. Banange muve ku speed bavubuka mwe. Ne mukola obumodi ne mubuusa piki mbasanga ku express nga mudduka. Ku nguudo za Uganda zinembi. Kati omwana yafudde Ashraf. Yafudde musajja wattu. Bamuziise jjo. Nze emotoka yange edduka speed meter 209 290 per hour. Nesi jivuga nga nakugituusa mu 18. Babayika mweddeko. Babayika mugenda kufa ebyaddala. Kati oyo wakuna omwaka guno nga bamuziika. Kubuusa bipiki ne mujja osanze jamu akutte n'okisaza kipiki bwoti n'okivuga bwoti. Bannange so kitalo nnyo bambi. Kitalo nnyo. Ashraf mukama omwoyo gwagumuze mirembe. Yaziikiddwa jjo nga piki emuse. Zino ze bavuga ez'empaka. Is no more. Obulamu we bugenda buba bugenze. Tewali yo spare life. Mu buli kyokola lowooza nnyo ku bulamu obwo. Obulamu we bugenda buba bugenze. Omulambo tebagukyusiza ggwanika. Naye ng'ebintu ebimu ebitta abavubuka ennaku zino fe ababyereetera malala. Muli eyo omunwe enjaga. Osale kubo emmotoka toziraba anti enjaga ekuli ku mutwe. Bw'oba olina by'otadde ku mutwe beere wuwo weebake. Naye tubeera wano ne tubabuulirira. Kyannaku nnyo mulesi bazadde bammwe nga muli bato. Naye kakati gwe n'oleka muzaddewo ku nsi kuno. Kati abaana bafa 27, 35. Abaana kati bafa bato. Kuvuga speed ku nguudo, kuvuga ebyo bibayika ebyo bye muvuga, ne mubibuusa. Naye ng'olwaleero mu butuufu, why? Omuntu n'ova mu bbaala n'ovuga emmotoka ng'otamidde. Ng'okimanyi onwedde. Naye n'otuula ku mmotoka ogivuge ng'otamidde. Ng'onaatuuka ewuwo. Bw'oba ogenze mu bbaala funa omuntu akuvuga. Emmotoka gireke ewo. Buli wogenda n'ono omwenge n'owulira ng'otamidde. Emmotoka gipaakinga oginona enkya. Naye it's very bad. Abaana kati mufa muli bato, bavubuka bato. Guno omwaka gwokka babayika bana bafudde. Babaziise young people. Okugaba yesaala esinga. Ne bw'oligenda mu kyaki n'osaba n'okutuka ng'omutima gwo mubi omala budde. Eddiini mutima si ngoye ze twambala. Eddiini mutima si kweyogerako nti ndi mukatuliki, ndi musiraamu, ndi muprotestanti. Mutima gwo yeddiini. Bantu bangi nnyo tebagenda mu makyaki naye Katonda abawa ebirungi kubanga baagaliza bye bakola bya butuukirivu. Naye kakati gwe okera mu kyaki naye owala n'abantu. Oyo gundi simwagala, oyo simwagala, omala budde. Katonda, God will not bless you. Mubeerawo ne Junior, lwaki Katonda gwawe ebirungi kubanga njagaliza. Yes. Mubbye nnyo basajja b'abannammwe, ekisiibo kiwedde onoonya musajja gwakubba. Sifula. Zaina. Oli awo onoonya musajja gwakubba. Mu kisiibo tubadde tukuwumuddemu. Naye kati kiwedde. Osooka obba abasajja b'abanno. Omaloga nti bannange ekisiibo nasiiba. Oba osiibidde bwereere. Basajja b'abanno baleke. Naye olwaleero ekisiibo we kiwedde muli maloogi kati. Kati agasajja gakubira. Abasajja kati bakoze listi gwe banaalya. Oli namba 3 omuntu atakubidde mu kisiibo bannange bwakubira tokwata. Oyo ayagala kulya. Bagenda kukulya.
bamanyi kati ekisibo kiweddeke mu zitambuze left right omuntu atakubidde mu kisibo akwagaza ki mukana ICU mwatalisedde okupandikira message bana mu abasiraamu abawala mu junior kana ICU onjagaza ki nze imamu w'omuzikiti nze imamu tusimyo no what nkusomere ku Qur'ani mwana mutuleke naye kati abawala abasiraamu mubadde balungi nga bambi muli balungi kugamba ng'olaba osemberedde Allah naye kati ekisibo kwe kiwedde onoonya musajja gwakubba so tusigale mu kkubo ery'okusiiba tusigale mu kkubo ly'obutuukirivu tusigale mu kkubo ery'okutya Allah twagalize tugabe ogaba kati mujja kikwata bubi ndoze dunya siri mu kodogo agambye tugabe sigaba byammwe bakazi mmwe omanyi bwe tugaba mugabe mutukwata bubi nasanga omukazi azze wano mu dunya gwe watugambye tugabe si kugaba byammwe don't say oluganda nalwo lunafu mugabe bye mu commodities si kugaba bya best hotel mati yatugambye tugabe ne weegabe ekyalo kyonna si kyentegeeza oluganda nalwo ekizibu luzibu kawugamba abantu nti mugabe bayinza okwekwasa mu junior ye yatugambye tugabe n'omugazi kyentegeeza kirala mugabe sente mugabe engoye so si mmwe kwegaba ante mugande muwe muzimba ngezaako kubannyonnyola manyi abannayuganda temutegeera like you take long to understand na yidi eno junior sina jendaga ku yidi mwebale nnyo okumpita naye sijja kujja nsirya buli wamu bajja kumpa obutwa emmere ndya ya maama wange abatanjagala beeyongedde so mwebale kumpita ku yidi amahamudulira naye sijja kujja ndya mu famire yange yokka ne mumpise bangi nnyo abasiraamu junior jangu osibulukuke naffe sijja kujja nti obutwa nze emmere ndya ya maama wange eva waka nina abatanjagala bayitirivu abantu abawulira obubi ng'ate basobola n'okunzita n'akawona accident etegeeza kufa buli wowona accident wabaawo ekikyamu kubanga basinga ofuna accident tebawona kati nze n'akawona accident sitambula era kati bagenda kumpa abasirikale abankuuma bagenda kumpa abasirikale nali nabagaana nali saagala abasirikale kunkuuma naye kati kyetaagisa junior abatanjagala bangi abagala okusaanyaawo obulamu bwange Allah yantaasizza kati kaafuna abasirikale bankuume sikyali muntu wa bulijjo sikyali wa bulijjo nali manye ensi nnungi nali manye abantu bwe baseka baba baseka nali manye abantu baagaliza naye gwoyamba olwaleero ate yayagaludde mu kyalo omuntu nga tolina nakye wamukola naye ng'akuwalana nze siina mutima mubi junior siina muntu gwenkola kibi naye abantu baffe bazibu omuntu n'ofuna accident oli n'aseka nagamba singa kyafudde kale emitima egifaanana bwe gityo gye gindeetedde okufuna abakuumi let me get guards gavumenti esazeewo enkuume okuva eri abalabe siri MP siri member wa parliament naye people don't like me ebimpalanya nno bye bino kubanga abantu munjagala abantu banjagala kati ensi abantu tebanjagala buli woba n'abakwagala nga bangi n'abatakwagala baba bangi they don't like me junior kubanga abagagga bampe ssente obwo nabo buzibu bulala lwaki junior bwalwala abagagga be bamuwa bwe balwala teri abalaba nenze nendwala eddwaliro ne lijjula abantu ne bava ebule n'ebweya bye bimpalanya nno abala kubanga mbigula mu junior musava ayina akabina kanene junior atusinga atya akabina abakazi mumpalana kabina kange bwomwana atambula abigula kyonna kiseese mu junior ndi museese munina amazzi can you imagine bye bimpalanya lwaki akabina ayina kanene lwaki abigula oyo mwana museese ne ayina amazzi simanya kinyankole kiki gemanya ge bampa kinyankole kiki bye bimpalanyiza mu ggwanga lino oli nadda wali ng'awulira afa ndya ice cream ndya bulungi ndya yogurt lwaki siigejje mukinyirira look at me sina mbalabe kirumya abantu muyina embalabe mutuwala naffe abataziina oyina bipimpo bikujjudde oyagala junior afuna accident kafeesi ke kafe
mali butole byonna nabitegedde era kanfuna abakuumi Junior Eva aba smart obadde oyagala nyambale ntya sente nziina let me dress well ennyumba gye nazimba ebaluma Junior yajja wa sente ku myaka egyo yagizimba ennyumba ffe tubonyabonedde mawulire ffe tuwulira emyaka 5 tetuzimbanga nnyumba bannange ettaka lyange ne libaluma oyo mwana muto Junior yajjawo ettaka mune Katonda yalimpa it's God kati ku myaka gyange bwe mba nene ennyumba nga nene emmotoka nga nene omulimu bye bimpalanya bannange lwiri abantu batwagala tuli bubi abantu bati bagala ali bulungi gwe jango bagambe nti ogudde ku accident bajja kujja Uganda bakwagala okaaba bakwagala Land Road yagobye mu nyumba bakwagala ogudde kabenje bakwagala ovuddemu olubuto bye batwagaliza teri ayagala ali bulungi mu Uganda views zofuna ngo oli bubi ziba nyingi bagala baseke bagala bakugobye ku mulimo gwe jangu wano okaboga bangobye ku mulimo bajja kubeerawo bangi bagambe oli ose ke bagobe bagala byononese kati nze mbamanyi kyofulaze njogera byenjagala ne bona ayogera obulungi tebajja kwagala ne bona ayogera obi tebali kwagala kati kola ebikunyumira mu Uganda ne bona egula ku bantu tebajja kwagala tebatwagala bane nona abegulako ne wona aba n'empisa ne wona aba tebali kwagala nze bala nkola byenjagala mbavuma nze mbavuma te kyabavuma nze anjagala tanjagala ndeke sikyegula ku bantu bwoba oyagala ensi ekulemerere weegule ku bantu buli mbuzi ejja kuwa kola bwoti kola wano woba obubi tebakuwa magezi mu Uganda teri gwe bawa magezi ng'obonaabona alien skin yali teri amumanyi nga teri amwogerako wana alien skin bwe yali nga talina kyalya ensi yali teyogera naye kola erinnya awo jawulira amagezi nedda oyo Junior ensi enemereddewa ensi enemereddewa babira n'obwo obubozi ensi oligiraba ensi erikuba ninde ensi enkube tennankuba nze bye bibozi by'ensi ojja giraba siina nsi gye nyenda kulaba walayi n'okwerimba teweerimba ebyo bibozi by'abafeeri yabaale mu ensi mbwe ensi oligiraba Junior n'agiraba emirundi emeka mbadde mbeera ku maazi mbu Junior ensi eno nfunda eyange ennene wembeera wagazi neetaaya gwoba ensi eyo nfunda gwamanyi zitibina ebinkwatirako mbwene ensi efunda neyenkana akatuli k'ebbaati gweyo bajubiramu nfunda ewange wagazi toyi yange nnene ekinaabiro kinene bedroom yange nnene eyange ensi si nfunda abanaku balina ebyo ebintu bye beeyogeza mbwotye nnyo kubanga ye byamulemerera gwe Junior oli mwana muto seegatta obukulu kwegatta nange neegatta kati ndi mutowa nina moyeya I shave every day kati ndi mutowa baba neyambule mpa mukazi wo olabe gwagamba nti Junior ndi mwana muto mpa mukazi wo ajja kunyumiza nti nakula ajoge evubuka lyabala mwera oni muntu yita abaana abato mpa mukazi wo mumpe mwekiro kimu yajja okubulira nti Junior yakula dda mwali mwana muto entalo zoli muto jazzi sobola abakulu balina kikistalina the so-called old people, what they have that we don't have. Fenano tuwegatta. Mubera nnyo ebintu by'ekisiru nze sibyagalira ddala biwulira. Mulikana katonyo nnyo mbadde mutondi mu kibaya. Omuntu alina amazzi agazaala mba mutowa. Gwe kwata mukazi wo omumpe yanaakunyumiza. Nti mwami Junior kikulu ddala tujja beeyambulira. Kati tukyali bato. Waliwo anazaala muto munne. Omuntu ali myaka egizaala ng'okatajja mbwensi. Baneze ebintu by'ekinaku byantama. Junior jangu nkubuulirire bagagga be bambuulirira. Abanaku mulina olugezigezi okubuulira abaana batali bammwe. Olina abaana bo kwata olwo olugezigezi lw'okubuulirira. Land Road wabamanja nga sikwita kumbuulirira. Nze abambuulirira gye bali bagagga abamaze okukola essente naye abanaku mulina olugezigezi olwo abaana bo bakulemerera ensi eri bakuba mu byalo naye mu kubuulirira abaabalala
mbu mwana wange Junior nafuka ndio mwana wo kwesiba kubatambula gwanzala anzala simumanyi mutabani wa siri mutabani wo abanzala mbamanyi temunesi bako sikumanyi we nazali bwa toleta nkona busuka mutabani wa siri mutabani wo tonesi bako mukwano bano byo mwaine kikamwava mutuze meeting zebikabye wamwe mubulirira gwe buli awuli atu yagala kubulirira tuza meeting yekikakye wamwe obulirira abe wamwe nzendeka fenensi ensoja kugira njagala kulaba nse no kyekola nbulirira nsi tuyaba badde babira ku mazi wano bwokole sente no bako kyokola toina kukyogerako bwogule motoka mbweraga bwoba ku boda mbo se obwavu bwoba ku boda bakuvuma bwavu bwogule motoka nti weraga bwozimba toina magezi wandikoze business mwagala tukoleki